toyinza kuzimba nnyumba ng'eyo nga tolina kyapa. Pulaani ani agiyisa? Tebaddibwangamu mu mitima gyabwe ebyo. N'abaasuubizibwa bakoma ku bisuubizo, kubanga wali ewange we bakuŋŋaanira ku kkanisa ne babulisa abo bali mu kafubo naye teri kikutuka. Bayinza n'okukyusa gavumenti nga tewali abituusiriza mbeera. Kubanga omwaka ogujja mugenda kulonda manyi gwe munaawa. Kyekagambye nti waliwo abataaga okuwummula asa emyaka giwera naye muyinza okwekanganga. Naye ffe kye tusaba ekitundu kaagiraani era abamu bwegumya takati ndabewa ono wendi abamu baba amayumba nga bwogalaba naye ne gye bali leero toyinza kutegeerayo bakola ki? Tulaba nga kutaataagana ng'oli omaze okweteekerawo embeera. Abalina bizinensi muno, abalina amasomero, abalina kiriniki, abalina buwooteeri n'ebirala, ensi yakuvuganya na kunoonya wenkolera. Naye olwawo embeera bwetyo tetusaba bannaffe abatuvunaanyizibwa twogere ng'ekituufu ate kikutuuke. Sinnawulirako bajeti nga mulimu ebyekiteezi. Simanyi nze saawulira bulungi naye gwe ekirungi oli mu palamenti. Simanyi obanga wawuliddeyo nga waliyo vooti yaffe naye sinnagiwulira bateesa bingi naye tukwatagana ku kusasulira eno tebiriyo. Ate nawulidde bagulumba bwate gye bagula ettaka lirina empaayana gye batwala kasasiro wetabasobola okubatuukirira batuuse eddoboozi ery'obulumi eriri mu bantu. Beebaza tibafubye nnyo okutulambula naye ekivaayo tekitegeerekeka. Kubanga okujja n'otulabako ne twogera si kyekikulu. Tukutula ekintu nti kale 10 twabajjako twasigaza 8 twatoddeko 10 tusigaza 7 kubanga oyinza obutakisobola mulundi gukya. Naye no tuba n'essuubi nti bannaffe balina kye bakola. Abaasigala kati be baddako. Nze ndowooza kisoboka okusasula abantu bano mu feezezi. Katonda wali tusangulira ezziga nga mutuwolomeza ekimala. Naye tumubuuze ku bantu abayita mu mbeera ezinyigirizibwa. Mukulu ayogedde ku kkubo bwe bagamba nti ogenda kiteezi osooka kunoonya kaleeso ne bootaba mukazi. Wadde ekkubo oliyitamu otya nga teweezingiriddde otugenda nga tuli mu myufu. Naye kuba butabalisuubiza ebbanga b'entuufu ate eri ne wabeera wabinnya ogenda bw'odigida mpolampola paka lw'otuufa empereere. Tetwaziza bannange sikimanyi naye bwe tutayogerera batalina amaloboozi ani anaabogerera teri. Era okutegeka okusabangako omuntu okusirika tekitegeeza nti tamanyi. Omuntu atambula n'obulumi. Maama Nabbanja bw'ekyava wali ewaffe ku kisaawe yalambula ate teyadda. Zonna enkandabe bwe muli teyadda. Naye tusaba mwe abavunaanyizibwa amaloboozi gatuuke. Bannaffe abali eyo wakyaliwo ebibaluma. Abantu bakyali bemuwa musasule be musasula. Abantu bagende nga basenga. Okusenguka si kyangu. N'okusenga awantu n'omanyira si kyangu. Oteeka okubaako enkande busaasire. Mutowolokose emitima gyaffe tubabe ekiteezo. Tujja kubasabira nnyo Katonda abakozese. Nze mmanyi nti Uganda erina ssente ezimala. Ekitundu kino si kyekinene ekisoboka kukwatibwako nga bakola eminene. Olwo ne basasulira amabanja biliyoni ne biliyoni olumpe kwabaki. Kuyanga mubagyeko amabanja kyabugungi palamenti y'abasonyiye. Era akafa Katonda ne kabula. Akatonda kabula obulamu tebuzikawo. Naye abakyali abalamu beetaaga okusangula amazima. Abantu ng'abo omuntu n'agamba nti Mungu yamugerera. Naye nga musajja wattu anaakola ki? Yasimatuka. Kale abooluganda ebyokwogera bingi ku lunaku luno. Naye mu byonna Katonda kye kiddukiro n'akaseera tetutalibaawo. Buli lunaku lowooleza nti waliwo akaseera kesiiba. Akaseera kootaliba keetaaga okutegekera. Akaseera kootaliba kigambo kya Luganda. Waliwo akaseera nga tuliiwo naye ng'olinga aliwo. Bannaffe bwe bafa olowooza wali naye nga taliiwo. Akaseera ako kootaliba keetaaga okutegekera. Bulungi tukolagane ne bannaffe tulumirwagane
ate tuyambagane Katonda ali olw'okujjukira bannaffe abo. Buli atudde yimirira. Kwaffe Katonda ayinza byonna kitaffe omukulu emikono gye gy'ekisa otussa Mukama okkirizenga okutuwalirira, tuwa amagezi n'engeri y'okubiyitamu, walirira famire, walirira abali muno era n'ekitundu ekiriraanyeewo, ate era owe bannaffe abakulembeze okulungamizibwa okulungi, okulaba Katonda w'embeera etereeza ekifo kino ate n'obutuuze bwaffe buli ogw'ogulumizibwe nga tukuweera obujulirwa nti Katonda bwe Mukama waffe. Nabwe wasanze entalo nyingi nnyo naye nga kiramaanyi omu twamutuuziza nti tugamba ono yamukusimba ki kikkirizibwa muntu yonna kuzimba kizimbe okuliraga naffe era ekyo kira tukoze etawuni kansolo y'ekitundu ekyo tosobola kuyisa kubanga ate batandise okuzimbawo oluzimbe banaffe basobola okusula. Abdulatif Kironde, Umaru Kironde, Muhammad Ahmad Anewiru, Khalid Kibirige, Isa Kaule, Haji Kasita Qasim, Kasuma Katende Sulaiman, Katende Jumaa, Jafari Mukasa, Musana, Maria Momere, Jalia Nasuba, Sharifa Nasuba Nantija, Nabu Kenya, Fatima Nakata, Muslimin الذين هلكوا من محلك كتازي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم فلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وقهم فتنة القبر وعذابه وقهم فتنة القبر وعذابه شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فحيا الإسلام ومن توفيته منهم معذب فقل له بإبراهيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله كن جال أهله يا الله اللهم كن جال يا رب العالمين اللهم كن جال أهلهم يا رب العالمين أي الله وجتيبا omusasi zenyu ekiseera kingi akola kyayagadde ya Allah ekiseera kyonna Allah kumukira ekiteezi ayi Allah tukuŋŋaanye wano okubasabirako gy'oli ya Allah nga tusaba okkirize okusaba kwaffe abafiira ekiteezi mubo mwalimu abasiraamu ya Allah n'abatali basiraamu Allah by'ensonga gw'osinga okuzimanya Allah tukusaba obasonyiwe ensobi ze baba balina ensobi obasonyiwe ya Allah abagwize kabuli zaabwe obateremu ekitangaala ayi Allah tukusaba osaasire abantu baabwe bawalika ku nsi abasigala baziirana ku lwabwe Allah obabudaabude olubudaabude olubona olubudaabude olwenjazeewo mirimu gyabwe gye baddizeewo ya rabbal aalamiin kuba tukusaba Allah tukusaba nga tukimanyi byonna obisobola ya Allah era tukimanyi obulungi nti tewekijja ku nsi okujjako ng'okigera Allah bw'obagira embeera eno ebeerewo ya Allah tukusaba ekitiibwa omanyi kikyolina okuzzaako ffe gye tutamanyi ya Allah tusaba obudabude abantu bano obalabirire mu mbeera esinga okuba ennungi ya Allah n'abantu baabwe abato abaabafaako ya Allah basaasire obawe ekitangaala ekirungi Allah okkiriza okusaba kwaffe ya rabbal aalamiin ffenna ffe tulina obukendeevu bwaffe Allah bw'omanyi ate oluusi bwe tumanyi naffe ne bwe tutamanyi bwe obumanyi ya Allah tukusaba otusonyiwe oleme kuddiza addu Allah tumanyi nti ebyo byatugamba tukulembeze nga tugenda okusaba Allah betukulembeza tukusaba otwanukule ya rabbal aalamiin baganda baffe bano abawogeddwako mu mannya wano mu kitasaba okukkiriza okujja kwaffe kusaba okukiriza edduwa yaffe saba obuleebule abantu abasaanirivu amaka gaabwe Allah obaddizeewo kubanga bwegaggawo bunene era tolina kyoyinza kutwolebwako ng'obaddizeewo ebifo byabwe n'amaka gaabwe n'embeera zaabwe Allah ozirabirire
برحمتك يا أرحم الراحمين الله نفع مدني بني الله بكون بدوم قلوبنا أبو تسر الله بورونجي الله أبا بتكم كفو أي الله كيزو كنتو كفو كيزو دوايا في وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين abana basome soma amanya gaabwe abana badde bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم جبريل بكني اللهم اغفر له وارحمه kirero alubuka mungu mwenzijukirako ekimu ku bigambo ebyayita waliwo ekigambo ekyali kigamba nti omusajja awase omukazi omu bw'aba ayagala yeebuuze ku mukyala we oba amwongerako abaali bakikulidde baba bagamba nti bwe bibanga bwe bityo twebuuze ku bakyala tulabe ki kye bagamba kubanga tujja kunyigiriza abasajja nga abakyala bagamba kirala abakyala bagamba nti mutuviire ku babbaffe batwongereko okwo nako kwali kuyiikiriza